za wano ku Megatron Media kotekane tegusulwa live nze Innocent tegusulwa tukyalidde mu Kulusilaaje Lubwama tuligaba tuzza okwogera ku nsonga ezikwatagana ku Uganda mu Kulusilaaje Lubwama senior journalist ate nga senior citizen mu ggwanga muno nekyo mu kaseera nga kano tuba tumwebuuzaako okumanya ku nsonga ezitali zimu. Mu bimpimpi tugenda kwogera ku nsonga bbiri, tugenda kwogera ku Maama Kadaga Rebecca eri Speaker wa Parliament, era tugenda kuba twogera ku nsonga z'ennaku z'omwezi nga 15 January. Bw'olonda ddayo awaka, bw'olonda tovaawo. Awo twongere okuba nga tutegeera ekigenda mu maaso. Ssebo Mwami Siraaje nkulamusiza. Tukwaniriza ssebo. Nze mbaniriza kubanga wano wetutudde ndi ku muliraano. Amina. Sorry, go twaniriza. Ewa muganda wange omugenzi Brigadier Jackson Bello. Tumushabe. Yes sir. Abali bamumanyi yalina tiimu Victors. Yes sir. Era Katonda amusasira yonna gyali alina ebibala bye yatulekera ku nsi. Nnyo. Ekisinga obukulu ye Gaba Model Primary School. Bambi. Abaana abasomesa wano mu katundu keko mu Lukago ne basinga okufuna first grade. Bambi. Era balina abaana ndozo mutwaleyo abaana n'abasoma atula P7 nga temwasasula mumaleyo ssente ebintu bitambule obulungi. Ennaku zino ebyobufuzi sikyabirimu nnyo naye mbigoberera. Yes sir. Ate n'amawulire ngagoberera ku level endala ey'okunoonyereza. Yes sir. Natondawo media center bagiyita Third Eye Media Center. Enoonyereza amawulire agali mabega w'amawulire. Yes sir. Enoonyereza ku misango egiremye ku poliisi mu kooti ewa DPP n'awalala wonna ne tugikomyawo ne tuginoonyereza ne tuwa ripooti entuufu. Successfully omwezi oguwedde twanoonyereza ku musango gwa first lady, first daughter wa President Yoweri Museveni. President Museveni baamuwa ettaka ekemu Entebbe Akurite. Naye teyali mubi n'agiwa omwana we Omuggalanda n'alaba nga tewamumala n'agulayo eka 5 ku eka 10 ezaali zimuliraanye nga kibanja naye ekimuguza yali mufere. Kati nannyini kyagenda okujja nga basima misingi ne SFC eryawo bamugoba ng'ono omufere agamba nti oyo mulalu. Eventually bamukwata ne bamuteeka mu kkomera. Ava mu kkomera ng'alemadde ali mu kagaali. Yes. Ne zimuyambako n'agenda mu kooti n'asinga omusango. Ne bagamba eyamufera asasule $2 billion. Ne costs. Nenga yiwali? Yaliwo mu kkomera. Yaliwo mu kooti. N'agamba omulamuzi nti sirabanga na ku kawumbi. Era mbasaba ne munnaŋŋamba millions sizirina munkolere ekintu kimu munangeere mu lubu lw'abankuseere kooti neemulangirira naye ng'ebyobugagga by'oyo omulema bituddemu first daughter netuukira lwaboogo bagamba agende mu kooti mugamba kooti yavuddeyo ate mwakoze apiiri kaakati nensala amagezi gonna nempandiika nenkola report nenjikwasa omunne wa Kayanja Jeno Kayanja kuba manyi Jeno Kayanja munne wa Sali Musalafu alina obudde bwategeeza ensonga president ali mu kalulu ne batunula ne bakola research bangambye nti bazudde omulema yali mutuufu era waliwo looya gubatukwasizza bamuyita Mugisha agenda okulaba nga asasula naye bagamba bayinza obutasasula $2 billion n'omusajja talina buzibu kubanga abadde agenda kuviiramu awo ate mulema afune wadda kati ebyo byenkolako emasobola okunoonyereza ku level eyo kitegeeza ne wansi enkola ki kati media center eyo esinze kuyamba nnyo abantu abagenda ebweru ne bababba amataka n'ebirala n'abaako ne babayamba bababba era ekizibu ekiri mu Uganda ekyandisudde President Museveni yandibadde ettaka kubanga buli wamu wekiri ataddewo kooti zonna ataddewo aba-RDC ataddewo ba-presidential advisor eriyo Njuba eriyo Fiona eriyo general naye ettaka lyongera kola ki kubbibwa so abandaba nga sinnagenda mu mboozi eno wetumala ennaku enkulu nkyalina obuyambi obwo nsobola okutaaka tutafwali oba nenteeka ensonga ezo wezigenda namba yange eri 0752
07 708 702 164 yo teri ku WhatsApp naye eri ku WhatsApp eri 772 455 benatwale walukyamuzi bagambye bagenze mu Christmas season kusigadde bajja bimaliriza mu January tugenda n'emboozi yonna. Okay, tweyanzege webale emirimu webale kusigala nga era oweereza eggwanga lyo. Bantu bangi bava mirimu egy'obuvunaanyizibwa ate baddabuzi ne batuula naye nga ate tuba tukyabeetaaga nadda mu nkola y'okunoonyereza ey'amawulire. Twogere ku maama Rebecca Kadaga alitwala alabika okuba yatwaliddwa mu ddwaliro. Mawulire ago wagawuliddeko? Gensoose okuwulira ag'obulimba gabadde gakumubika okumala ebbanga aze bamubika abamu abamanyi nti yali mukwano gwange nga bamubuuza mama kituufu yafudde naye nange mbadde nina gwe mpitamu okufuna amawulire mbadde sikyamulaba nali mulaba nnyo mu biseera bya ng'akyali gundi speaker ne bwe yali tannaba atandika omulaba nga lali deputy speaker. Twali abantu nga 5 abaali bamuwa ku political advice mu ngeri ya kyeyagalire naye nga atulikogonaizinga. Twatuuka ekiseera ndowooza 2016 ne bamuwaabira okubba akalulu n'aŋŋamba nnoonyezayo looya nga si wa NRM. Nimugala lwaki toyagala wa NRM nanze gwenjagala ne mutwalira looya bamuyita Lubwama yesimbawo Keye Lubaga ne tugenda nga bamuwaabidde kuyiwa bululu mu box. Yes. Stuffing. About stuffing. Bamuwaabidde kuwa nguzi. Ne tugenda e Kamuli okola survey. Alina eggombolola 8 mu Kamuli naye buli ggombolola yalina nayikonte ziri wakati wa 6 ne 8 empya ng'oziraba mpya wolabira nga mpya nga kuliko bulebo obumasamasa donated by Right Honorable Rebecca Kadaga. Tukolako ne interview abantu abayiranye nayikonte ezo nga basanyufu bazibu. Bwe tukomawo e Kampala ne ŋŋamba wekitiibwa nti looya namukuwadde era saagala omuggyeko mulimu naye bribery tojja giwangula. Naŋŋamba lwaki nemuga no nze mbadde mu kkooti ebbanga ddene. Omugenzi Kibuuka Musoke yajjayo kikulukuunyo nga omujulizi balina obujulizi ku nsonga nnyingi nga neya bribery mweri. Imaamu omu ow'oku muzikiti e Butambala najja nakola affidavit ne bamukolako cross examination tesitimu eyo yaani onalewo kikulukuunyo yagituwa era etuyamba nnyo ku muzikiti okuvala gituwa tetukyalina buzibu. Bamala okuzamininga Kibuuka n'agamba tulina emisango mingi egy'okuwulira bribery ekumeza ekikulukuunyo tetujja kutunula mu cases endala zonna zikola ekintu kyekimu eno ekumala okuvaamu tebaddamu by election yemu ku nsonga lwaki Mwanga ali mu parliament kuba by election yagiwangula taddangamu kudda mabega. Akati ne tujja nga tumuyamba ku bintu eby'enjawulo naye bwe twasinga okufuna obuzibu naye togikwatako. Jjukira nti yali speaker olwo afuuse speaker mbadde nkumalirayo eri nti namugamba togenda kuwaaba nga bamuwaabidde naŋŋamba nkole kinteesa n'omukyala omukyala ali proud nomukyala naye yali looya naye nga muwala muto ku Kadaga namugamba nti teweetaaga kubeera naye mulina omuntu abatabaganyiiyo gendako ewa Kyabazinga ojjukira nti ye mukuza wa Kyabazinga n'agendayo n'abayita bombi omuwala n'annyonnyola ensonga Kadaga n'annyonnyola ezize kyava abuuza omuwala nti ffe Busoga tetumanyi oba baakubbye oba tebaakubbye issue yaffe Busoga eri egi twagala bwa sipiika mu Busoga onaabuleeta abuuza omuwala omwana agala sirina capacity naga ngeri gy'oli muto bakuwe costs zo n'eza lawyer olindeko ekisanja ekikola kiddako era yagumiikiriza n'avaamu ne bamusasula ne lawyer n'asasula yengeri Kadaga gyawona obutayenyinya mu kooti musango gwakola ki ndowooza yali credit ne Kadaga ng'agiteeka mu gundi bwe tuddamu togikwatako yayita Olanya ku kiiko era wawuliranga nga Olanya ayomba
naye kutwagikwatako yagimukwasa olanya yagikwatamu lumu n'awulira omuliro ogugirimu n'agamba afunye gundi afunye olugendo agenze Moscow agenda kumalayo ennaku 3 yamalayo wiiki emu plus naye nga president yagala ekole ki etambule agamba ngirinziza deputy wange n'akuba essimu Kadaga nga tagikwata n'akuba endala paka yakobera akwera polisi waayo bamuyitanga azira yaliko ne Oswe Gabon namuga agiteeke ku loud agiwooli agigane n'agimuwa Kadaga nga talina kyakkola okujjako okutuuza ki okutuuza kati bagenda okubalabalamu ng'ennamba ewera naye nga babuusabuusa waliwo abatabali mu lukwe ne baagala aba independent n'aba opposition abawayo ku basente nga naye bali bafunye ezaabwe sente ezo bazireeta mu ofiisi ya Kadaga nga ziri $7,000,000 eŋŋanda bagamba baziteeke baziwe honorable nga musiraamu nga ava Busoga aziteeke ku akawunti y'aba opposition kujja kuba 5 abataafuna omwo mwalimu Ibrahim Ŋŋanda n'abalala nga 2-3 benzijukira kati olunaku lwatogikwatako etteeka ligamba nti okuggalawo nga mugenda kutandika okulonda okuggalawo oluggi kwolwo Kadaga yalagira baleme kuluggala ng'afiirira President Museveni ayitiseewo ekintu kye nga bano bawadde sente zino aba opposition kulonda side gye baagala nga balina okulonda togikwatako naye nga endagaano eri etali mu buwandiike butava mu parliament kola mwekole ki ewere kola mwewere era baakikola baagiranga ne beekalakaasa ne baddako ebweru ne bafunira n'abamawulire ne bagendako mu restaurant ne balya naye nze natuuka okuvaamu nga waliwo abazze ne kanura abaNRM ne balonda ne babazzayo ku bitanda navaamu ssaawa 3 nga nina program gye nkola ku Soloti Musunsuzi naleka opposition bakyaliyo mu kantiini kitegeeza baamalako ekintu ne kikola ki ye Kadaga gwe mmanyi bwe tumala okukola emirimu egyo twali abantu 5 naye nga ffenna tuli bamawulire Kadaga n'agamba ni appreciation njagala kubafunira ekyokukola bali n'abawa mu ministry ebiki ne mugamba sikolera government nambuuza oyagala ki ne mugamba nina program nasoma mu Missouri University US yampa scholarship nengenda nkola diploma mu investigative journalism nali ndi Kongo eyo nagenda okudda nga bampise ogenda okusoma naye tebambuulirirawo ng'emyezi 2 kitundu giyiseewo mbuzaayo wiiki 2 okugenda mukyala kwembase nankubira nti gwe nga toleeta visa yo wano nemugamba ate yaki tuli wano kwembase US bakuwa okugenda okusoma muli 24 mu Uganda wavaamu nga siina ago mawulire gye nkola ki genda ewe MD wa monitor gutwawe ebbaluwa yo MD yali wa full good by then nengenda nanga tetulabanga kuki ku bbaluwa nengenda kwembase ne bampa photocopy nga bagikubako stamp received ne bagyokyamu ne nkomawo ne baginoonyeza essaawa nga nnya ne bagiraba naye nga nsumulule bwe nkomawo ne ngitwalayo mukyala n'aŋŋamba bajja baatukubirako wano essimu erinnya lyo tuliweemu omuntu omulala mu monitor ntugamba tebaakulondera wano baakulondera Washington tetulina capacity ekola ki kukyusa ne bampa ne ŋŋenda n'ensoma kati bwe nkomawo ntuuse ku Kadaga amaze okukola byonna abana abasindika mu gundi nasomayo investigative journalism ne mugamba nali nkola program ku Philadelphia Inquiry Lupapula ne Sky News nga nkola program nga giyita if you were judge singa gwe mulamuzi nga ndaba emisango egiri controversial egiganye okuggwa neginoonyezaako mu kooti zeri ziri sala no document ozaagala ozikola ki ozifuna kakati naŋŋamba oyagala kukolera wakonze njagala kukolera ku BBS program bagiyita singa gwe mulamuzi ngende mukole program proposal ngenda ntuukirira MD naŋŋamba Parliament we bayekuwa ekirango ekyo kireke kyatandikawo wano tebatuwanga kirango bagamba ffe tusasula NSSF tetukola ki tetulufayinga ne muganze ngenda kuyita mu window 2 agawo nagiyita mtu n'asanyuka kati accountant kati ali mu Spark bamuyitanga John
nga bamanze njagala sente tugende nkole nakola milioni 2 buli mwezi program nyanya nenjitwalira Kadaga nagitwalira Peter nagitwalira abakwatibwako ensonga zonna nga nja kubuulira 2 weeks from then nampita nangamba nkya leta kamera ngenda kulaunchinga program yo ku BBS ngenda kusasulako n'emyaka egi nga netukanyiza nfunako 20%. Era webagamba MOD nti batuyise ku parliament boardroom omusajja yangamba musisobola n'atya nnyo nayagala nayajje nembaga wema musobola mu mutolokeko yali ambuusabuusa kati kintu kiri kasitafunye sente nava wakyeke nkola program emyaka egi abaali abakumpa 20% nga bampa 10 ate nga bazimpa mu bitundutundu jukira bali basasula omulundi gumu kati nimba tegera ku myaka ebiri okuggwako ewe jaggwako nimbagamba musooke ningamba Kadaga nti bandi balance kwana mutawanyanga nnyo zirize yampa zali sufficient okukitali ebizibu byangwako nga nti bali tibanansasula nga mukwano gwange nakola ki na percent finally yali niwalinga nekolo nga tasasula zonna kwana okujiryo niwalinga kuli sobole yagirwanako Kadaga nempwira nga abuuza kuli sobole gwajjo otya wano ngagamba tetwayita mu proper channels wayita mu window ngono wakoze eki ajja kubaawo ere mala nafuluma nagenda mu kooti kooti nemugamba akomewo Kadaga nakyusa ebisumuluzo byakufulu teyakomawo paka Anita Mongo ng'akoze eki awafula gundi olanya yaddako olanya kuba waaliwo election ng'olanya wangu dani nga kwali kusika mugwa kati awo mukavuyawo okulwanagana monitor bagala ogenda osome manya America yagala ogenda osome ate baluwa abantu balenga bajukwese akavuyawo we bakwera obutwa nze senywanga ko butwa tonywanga butwa tebakuwanga ko butwa mu process yonna ya tewali yawe mba nabunywako sabuulira tewabwa kubanga ebigambo naye nga bonje byogerwa gye twatandikidde eri wagambye nti ekyasinza okuluma ate nga nange kinnuma ge mawulire g'ennaku zino okubika omuntu atannafa gwe nga senior journalist okyogerako ki kubanga ennaku zino oli alabira ddala n'omubuuza gwani agambye nti omuntu afudde abadde mu ddwaliro ki obijjewa ng'oli talina nenga yabise bwe bakyogera ku Kadaga munnayuganda teyeewuunya kuba abantu bangi abafudde obutwa obw'enjawulo mukwano gwange ennyo mulirwana wange yali awo Honorable Hussein Kyanji yaŋŋambako nti bamuwa obutwa bangi nnyo be bagambye nti bawadde obutwa omulina omugenzi Nobo Mayombo olugambo lwaliwo kituufu oba si kituufu then newajja wabeerawo obutwa obwayogerwako kwolanya nze bwali bugenda kunsibisa ng'omuntu kubanga olanya saali nnyo mukwano gwange bwe nali deputy mayor wa Makindye yali akuulira akakiiko kabuuliza okugyawo Kalungi boosi wange nenwana nnyo nga tulina ku executive tulinako Kagolola yali aladise oluvannyuma ne Sendiisa bw'oba ng'oli mukulembeze n'oba ng'okwata eno n'eno era bayagalanga okujja nga wetugende Wadrof Mwesige kati ali mu parliament nga baga nti waayi naffe batugoberamu batusensalinga Wadrof n'alwana olanya ne bamugja ku kakiiko nga tekakoze eki awo gundi bwawonera kati ekyobutwa nze olanya agenda okufa nga ndi ne mukama wange Senfuka David ono gwenkyaze ku BBC eyavumbula eddagala lya kansa ne sukaali ali ku bizinga eyo kyenva mbuuzaaho nalebo mawu bwe nali mmanye ennamba nti agenze n'omugenzi tewange batugambye olanya afudde kiki afudde ki kuba initially nze neefunye lwengenda okulaba Kadaga Anita nasanga agenze bweru naye nga Anita nsuubiza okunsiba kinakuba story ey'Ebukedeya nti banyaga mu linnya lye ettaka ne bagoba abantu 125 ne babba ne babarepinga ne badefiringa ne batta ente zaabwe story eyo nagisanga mu kooti ekikuba emirundi ebiri
Anita nangamba agenda kunsiba emugamba nja kusanyuka nnyo nga mpoza naawe kubanga nze simanyi Bukedeya ebintu mbijjawa mu kooti ate nina document supporting document nangamba jangu kutwala Bukedeya okakasa nti ttaka teririiyo nemugamba Bukedeya efiiriddeyo chairman weeyo si 5 ku nsonga z'ettaka kati nange ngene nteeke obulamu bwange mu risiki eyo sikoze eki sigenda kujja nangamba toddamu kukuba story yagenda okulaba nga ngikubye mu buzavu eyokusatu kati fayiro neebula ey'omusango ogwo gwali mu Soroti High Court bwebula baloya ne mbabuuza nanga nti twawandiikidde principal judge tulabe oba anaagezaako okugizuula nenumba Dr. Nzeija yali principal judge kati baamukuza ali mu Supreme Court nemugamba baŋŋambye weegasse ne Anita Among nebuuza fayiro kakati nga soose eyo ngirinako oluvuumu era nga sigikakasa nanga ani akugambye nemugamba sobola kugamba naye kituufu fayiro tekola ki nanga mpaamu ennaku 5 nja kukubuulira nemugamba enamba yo ngirina 2 days later nangamba the file is back to Soroti High Court nenkola ku story bali ne baali batulugunya ne bawangula kakati lwengendayo okutwala fayiro ewaola nyanga ngomukyala ngamba agamba Chris kize mwana nabakuba ndi mukwano gwa Kadaga nendeeta fayiro eya kooti neya ISO nalina ripooti ya ISO ku nsonga yemu yettaka eryo nga president aliimu ate gwe baali bateekamu nga bakozesa nti ettaka bayitwala mu linnya lya pulezidenti balina bye bagenda okukolerawo kwolwo saamusangawo nangamba akati yagambye oba yagala porogulamu yeddewo ajja gizaawo naye muveeko ttaka eryo nemugamba njagala porogulamu kituufu naye saagala ki saagala kubikka mazima fayiro nakati sibijjangayo mu fayiro webiriwa Chris Obole nangamba osobola okujjanjaba mukwano gwe asobola okujjanjaba olanyaka alimu ne kansa nemugamba nsobola omukubira nenkubira senfuka nangamba nze sitembe ya ddagala bw'anaava mu theatre nja mujjanjaba unfortunately yavaayo kati mba ndi ku kizinga nempufuna amawulire nembuuza mawu nti owaayo mukulu afudde ki nangamba simu kapasite ekuddamu kankuwa enamba ya taata we oba eya nnyina n'abimpa ya muganda we nga takwata taata we n'akwata taata we nangamba omwana wange yafudde butwa nemugamba okakasiza ku kye nangamba ye yennyini yaŋŋamba ensonga lwaki yali aganye n'okugenda mu ddwaliro nangamba abantu abamu mutomu mukazi ali mu Kampala omulala musajja aliwa sitode eyo olw'okuba obuzaavu afuluma weekly agiteekako online ya observe ngenda okulaba nga ne NBS egitaddeko yo yabuuliza ddala ani kati ngenda okulaba omwogezi wa poliisi ebiseera bamuyitanga Enanga ng'agamba buli muntu yenna alina akakwate agamba nti anye baamusse tumusanga ku poliisi Kibuli nenkubira Twini nemugamba nze ndiredde okujja ku poliisi nensaba ekintu kimu njagala taata waabeerewo kuba ye soosi yange sagala kumuwaliriza ng'ate waali ko Twini n'agamba nti nze ndi musiru omusajja agenda kuziikwa mu nnaku 65 ate mumuteeke ku poliisi nga hanaziikana ebyo byenanga fact era byafuuka byenanga kati nakati tetuliripootinga nga nze newa kati mukulu Siraji Rubama Kadaga alirudde wakati amawulire amatuufu ali mu ddwaliro ki nawulidde Namuwongo wanukuke Kampala International okay bagamba ki generally nga tuvudde ku bino ebyogerwa bagamba ki ekimuluma alina complication nyingi okuva emabega n'allegation z'obutwa zajjamukko tiyinza kugamba kati nti kino kyekimuluma naye nga abadde on and off naye nga yafuna ne stress nga bakoze eki nga bamuwangudde ekyaseeke yayongera n'afuna stress olwedde yagirina ati wedde tuwumudde buwumuzi kati mukulu Siraji Rubama tuba tutuuse ku kantiini ng'otugamba nti kantiini ya parliament akamere konna kabaamu akalungi 9 ku 10 b'obuuza ba MP bakugamba butwa tebalyamu naye nga enfumba nnungi nali njiriddeyo badde nkubuuza nali ngenda kulaba
Bahati David Bahati nga nno omusango gwe mbuuliriza ogwono yali principal accountant wa prime minister's office Kazimba Kazinda bwe bamusiba bw'omu n'abalala beyajjako amafuta naye omu ku yali asuubirwa okubeera ku charge sheet yandibadde kati PS yali PS biseera ebyo kati PS wa judiciary nga bagamba ate yali whistleblower auditor general's report gye batabatwala mu kooti eraga nti yali omu ku ba principal signatory kati Kazinda mukyalira aŋŋamba ebintu bisatu aŋŋamba ndi eno naye waliwo abanziba yasooka okunziba yali lawyer alina ebbenzi yange empya nambulira modo yaayo n'aŋŋamba owokubiri yali minisita amuwola biliyoni 4 nambulira n'owokusatu kati ku kya benzi yali mu office ng'eparkinze awo nagenda nenkola raking ng'eparkinze awo mu maaso ga Mark Dusman Kabega nenzirayo ne mugamba nti ngirabyeko naye ziri bbiri zifaanaga naye yo yeeriwa nambuulira naŋŋamba lwaki yagikwata naŋŋamba nti simanyi naye agirina nentuukira looyo oyo naŋŋamba nti mubanja miliyoni aga miliyoni 2 eza Uganda nemugazi ezikwasa benzi nti naye saagala linnya lyange mu mawulire nandisabye mpite Kasirye yali akola ne yali attorney general wa Uganda looya we ne mutabani wa Kazinda mbawe emmotoka yaabwe ekyo kivuemu era looya yajja n'omutabani najja looya n'agamba mutwale emmotoka naye bw'aliva mu kkomera abiri gange balikola ki ebyo abigambira mu kkomera abiri gange bagampa yabingambira mu kkomera kati ku kya whistleblower waliwo whistleblower yali omunene PS Bigirimana aludo nakati ye PS wa judiciary ngata kya whistlinga ekiri mwalimu syndicate emulemeza muki mu kkomera Kazinda olw'ensonga nti atuuka ekiseera nga ne balooya takyabeesiga nemugamba nti ngate n'emisango bongerako abamaliza kino bongerako wasomako osobola okwewolereza noba nga weeriddemu olukwe oba teweeriddeemu era omusango gwe yeewolereza yagusinga mu constitutional court ne bagamba omuntu bamuvusibo bamuvunaano temuddamu kumuvunaana misango miki jjukira nti aliko ate abaseesa omuli ne whistleblower nakati akyali muki atuuse ne mu kooti ya East Africa kati n'oyo we musanga yawaayo emmotoka n'agamba nga nampa miliyoni zange 2 oyo looya Kasirye n'agamba nti nze ebyabiri tabyeŋŋambangako kilayanti wange emmotoka gisigaze omusajja n'agyejjako ndowooza n'akkiriza afiirwe kakati gwe yagamba nti yamuwola biliyoni 4 namutuukako n'aŋŋamba nti genda omubuuze oba alina obujulizi wonna bwe twawandiika zirayo zira Kazinda ŋŋamba nti nina recordings nenzira nanga nti kale tujja kubiraba nakyo ekyo kyakola ki kati mwami Siraj nyina ekinzijira abaka ba parliament balina kantini bafumbamu akamere akalungi nebo tebaagala kalya ne balina ate okulya kwolwo nsanga David agamba tugenda kulya konze ate oliirawa kati niyamwe nangaye sigiriiramu era twagenda awo nga ku bayiboniza we twali emmere kwekulaga nti n'aba minisita batyamu kati kambuze bwogenda kati gwotise okusemberya abantu ng'abo abanene bwogenda n'otuuka wali abakulu weebali otudde ne baleeta akamere ng'ogamba otya ndi bulungi nze aŋŋamba kale gwe akamere bakaleese ku mmeeza era bw'oba nga nyini mufu yeebise kutiya ate gwe tosaba bulangiti nyini mufu atidde okulya emmere yaawe kiki ekiŋŋaana okulya akawunga kange eka anti siganye naye oyogera kyo nti tukusaavinga essebo ogamba nti ndi bulungi era ŋŋamba ndi bulungi kale kunywa ku mazzi nagendakayo omukulu omu nga nsiibye naye saasiibuluka nakwata cupa ya soda nengise nayo wali cupa ya soda nomanya nti wakiri awo oba safe ekisiibo kyansangawo nina gwe ntutteyo neŋŋenda okusala kwemu
nga bo bali meeting ne president ngenda okuva nga waliwo bufwe n'akawo kenyini nga wasiibye okawulira tenakwate bagamba ekigambo kimuzeeyi tetugaba butu olya ku mmere lwaki mukakubira obulango nze ndi bulungi naye nga wasiibye akaseera kakusiibulukuka akawo keeko n'ogamba wakiri omuntu anywamu soda katonda fe atugamba teweesulanga mu kuzikirira ng'olaba so ebbanga eryo wakiri ndwalamu alusa kuba n'omusawo wa alusa namulinako era namuwona kati ekyo bwe kityo bwe kiri kati tumaliriza bigambo bibiri emaama Kadaga ali mu ddwaliro wakomye ddi okuwulizaayo nakoma jjo embeera ng'eri etya mu ddwaliro akusinziira ku bantu be agenda atereera era agenda kuddayo mu kalulu wembadde ngenda okujja nti ali influential nnyo mu area yonna ey'abasoga abadde influential nnyo naye waliwo ekimutemyeko Pulezidenti Museveni wajja okuleeta olanya nga afudde Pulezidenti Museveni yayagala nnyo Boffe abeere sipiika era yajja amutembeeya mu seeke naye ng'ono Anita Among mugezigezi seeke yagikompromisinze edda yonna batandika okuleeta amannya nga bamugamba nti naye tulina incident emu sekandi wano yaliko deputy n'afuuka bufuusi n'ogundi bamenya ba deputy netuka ku Kadaga yaliko n'olanya yaliko deputy n'afuuka speaker ne Kadaga yaliko speaker deputy ku sekandi n'afuuka speaker twakafiirwa omuntu ate etteeka ligamba tulina okulonderawo tukyali mu maziga aye tugende tutwanagane n'abantu bano ono yandize butereevu ki automatically n'abeera ki yali tasobola kubeera automatically elected olw'okuba mwali mu candidate wa opposition gwebayita Honorable Basalirwa Asumani era bagenda mu kalulu babiri owi n'afunayo naye no n'awangula ekyo abamu bagamba kyali stage management kyesimanyi sikirinaako bukakafu naye speaker gundi ne bamusala ensawo president Boffe n'amufunira ekifo ekirala kati oluvannyuma ennyo agenda okulaba waliwo ebizze byali tasuubira mu Anita Among naye ng'ate amulinamu kyamwagalamu waliwo lwoba nga enjala ekuluma osanze ffene ng'aliko ekivundu naye ng'ate waliwo sayidi ennamu ogisalako n'olya kati yamusalako ekivundu n'akita olina sikando giwawulira Sudiru nga aba MP bapangisa ekizimbe kya Sudiru wamanyako nti waliwo yali akulira security ya primary gundi speaker eyabulawo owulirako nti yabulako n'ekisawo ekisakiwulira naye wulira nti omukuumi we abuziddwawo wawulirako nti ebiseera ebyo Honorable yagamba nti waliwo bamulondoola bulambwe buli mukati nakiwulira kakati awo wakoma kati nze investigator third eye nempulirako nti omwami oyo yali yeetikka ebisawo ng'abiteeka awaka alwayina oyo yabula era amukubira essimu n'amugamba nti tomanyira fa ku bibyo nze nange ndi ku byange oba si kyekyo sirinda hediyo ojja gyerabira ebyo byafiira awo pulezidenti kye yakola okutaasa embeera yabagamba bannaye temuddemu kupangisa ku Sudiru ba MP mubateeke muddire prison mugijjewo education mugijjewo muddaabirize ekyo basulayo ng'ayagala kulaba ono afunye atya ssente nga ye takimanyiiko eyo ddiiru neekola ki neefa ne wabeerawo ddiiru eyasibya ab'amawulire babiri omu bamuyita Moses omulala wa New Vision mulala businessman Moses bayimuyita Buto Francis Matovu nga basibako nga bagambye nti whistleblower anoonyereze ku bugagga bwa nti nga bagamba n'enju gy'alimu eya Karimu eyagigula ku ssente ezo ezitamanyiddwako mayitire babasiba ne babakuba ne babanyaga ne babaggyako n'ebintu byabwe babata luvannyuma nnyo ne babongerayo DPP n'atandika okubuuliriza senior state attorney n'atwalira Abodo report tetusobola kuwangula musango guno kuba ebintu byebatambuza byako social media babijja ku muntu mulala ate oyo omuntu mulala yayigideni nga bamuyita Betty Kamya aganye kubituwa
kati obodo ne bagamba nti oba kiki batwaleyo bifiire muki mu kooti. Nyakana yemu ku nsonga lwaki yagaaniramu omusango ogwo nakati teguvangayo. Kakati ebintu ebyo byali bigazi nga birimu okuwuliriza kwa Sudiiri nabiwandiika nako nabikolako amawulire. Sudiiri nga ngamba nti enyumba Anita Among agipangisa nga nina efaanana ng'endagaano nga yakasasuddeko Karimu si Sudiiri Karimu nga nti nvaako ngenda bweru tunanyumya nga nkozire ki. Kati mubaali bateeka okukwatibwa nange nali nteeka okubaamu naye saali mu lwa nsonga egyo nti manyi Karimu okusinga omuntu omulala yenna. Karimu yalina Dembe FM nga mutabani we yagikolamu nga muyita Eddie. Ano yali muwala oli yali muyindi. Kati ne mugamba nagendangayo lwesigenze kusimba. Ne mugamba omwana wono tufunire omuntu ali professional. Yali tamanyi kubukubiriza ki program yamawulire tabitegeera. Ko ye nti nzo oyo mwana namuteeka kumubeezaawo buki. Kyenva mugamba nti negwe olina omwana akwesibako nti mwana olwaki tomu angamba yani nimugamba ali Eddie ali waffe gaba batunda asiika mberenge. Namugamba nkubuulire Karimu ayogera Oluganda. Nangamba omwana oyo nayagala ku maama we naye nasanga muyindi munnanga yamuzaalamu. Kyenva mugamba mu Buganda bw'oyagala ku mukazi alina omwana kikkakatako okuyamba n'omwana. Kati omwana gwe ng'oli mugagga wayagala ku maama we n'afa onyumirwa nnyo ng'asiika mberenge. Nagamba nti nandi muyambye naye ngenda okuwulira funa amawulire nti yabbye essimu. Yabbye kino nze sirina simu zigwira mwana oyo essimu ne mugamba kati fine otuuse ku nsonga mufunire capital nze nja kumumonitalinga ndabe bwaddamu okubba essimu. Naye bwe lwabba essimu ne bagamba nti mwana wa Karimu erinnya lyo lijja mu bubbi. Akwata miliyoni nya nampa n'ekinaana nga kyange nenziwa omwana. Wayitawo emyezi 3 ng'omwana alimedde mu mberenge. Ne mugamba kiki nagamba nsanga nina amabanja ate emberenge ye daily income nzija nenkola nembeerawo. Tetusirika mukyala wa Karimu omwafa oyo aba wakubiri waliwo yafa eyananyini kya Mutawazi. Abaana gwe bamutwala mu kooti nti yagenda nasayininga nga omwana mulwadde atwale ekizimbe ekyo former UCB eyo keesi ndala. Kati omukyala oyo bwafa Karimu agamba Eddie okyamulabako eyo konze mulaba gyali aggaba mungambira ajje n'agenda. Kati oyo omwana ye overall operation manager ow'ebintu byonna ebya Karimu. Era ina estate side zazimbye nyingi. Kati omuntu yeegaana omwana nakitegeera luvannyuma nti yamwegaana lwakuba mukazi we tayagala mwana oyo. Okay. Katumalize ensonga za Kadaga nti ebula n'omwezi tegukyawera tugenda mu kalulu wabaddewo contestation Busoga ni awulirwa Kadaga Anita kati bambi ekize bubi ate bambi mama Kadaga mulwadde. Busoga ali mikono gyani ani ayogera ne bawulira Kadaga oba Anita? Nga okulonda kwa nga campaign zino zinatandika abadde Kadaga. Era ojjukira bulungi bwe baleeta issue ya nyegenyege Anita right honorable amala agambe nti over my dead body tejja kuba bintu bya kisirusiru enyegenyege. Majegere prime minister najja n'agamba nti tugenda kujjamu ebikyamu byonna n'enyegenyege akole ki agende maaso. Kadaga naleeta n'akomyawo omuliro wammwe mulina bino bimansuro osimanyi mulina biki mulina ebyekisiru ebisingana bino ffe bwe mwagala okukotogera. Kati baali bagenda okuggulawo nyegenyege oyo president yawa right honorable Kadaga ebbaluwa ng'agifudde annual event officially era nakati buli November ebaddewo ne this year ebaddewo. Kitegeeza ki nti yalaba nti oli amwagala naye noono akola ki. Kati obuzibu bwe bujjira Seek yayagala Kadaga aleme kudda ku Seek ye president n'akwata ssente miliyoni nga 8 n'amuwa ku ssaawa envannyuma akozese n'eccupa anoonya akalulu naye ngono yamuwa over that ng'ate yateerabira nti yalina abagagga balala bamuwadde ebisero era ssente ezaayiika mu Seek tewali azimanyi muwendo. Obukongo obwakubibwa obumu nga bufu
wajja kuleeta bantu bebasombanga abamu ne babagaana abatuufu nga bagamba nti nerinnya lyayingidde dda abalala bebagaana sipiika yalina entegeka ebazzaayo n'okubasasula teri ya complaining omusoga abadde asula mu kasiisira yasulako mu Sheraton n'awulira ku mpewo gyatalabanga ki ng'okwo okulonda kwali kwa kiki kivandulo kirimu ssente sipiika mugambako nemugamba nti lwaki ekintu tokita kati kigenda kukuswaliza naga ti njagala kubafungula to the last manyi kibapanga nesijja kuvaamu era ojjukirako emirundi ebiri nti bagasimbagana ne president natandika okumubwira gyenvudde waabwe noono nti yalinyira ku ssaawa emmotoka na biki president naga nti sigumanyi namugamba nti oyinza okuba olumyanze Kadaga naye olumya Busoga yonna namuga nti Busoga nagimanya dda ngimanyi nnyo olutalo ne lukola ki kati ekyenjawulo President Museveni kyalina ku ba opposition nti yamanyi nti politics is about numbers bwe yakuba Kadaga ku speaker Entebbe onako onali kusimba lwabe ba mukaaga nkola analysis ngamba Kadaga agenda kuwangula bwati aba opposition alina bwe bati n'aba independent afunyeko abawera bwe bati yali ali mu motoka nga agenda Entebbe bagenda kulonda kamyufu nantumira azira bakyali mulamu kati yali akubira security we nangamba mukulu awulidde program yo naye aba almost aba opposition bonna abalina muka fine nze sina kyogedde kamusabire mba nfuluma Simba wenti n'ojja brigade yange asimbi awo mumanyi ngamba president yawulidde byoyogera yakugambye analysis yo gikolere DP era nali nkyali mu DP bino ebya bigenda kuba byakiyeekera indeed byali byakiyeekera kuba bawangula babiri Olanya I mean bawangula Kadaga nagenda nga akaaba mukazi yamujjawo ono Tayebwa naye nagamba bwanga 107 ngenda buwa Kadaga tugatte olutalo ekiro ekyo president atunyumiza yennyini tiyakubira Tayebwa niboogera ekintu akivuemu era jukiro bamuwamu bwa deputy basoka kumuwa bwa deputy ani Tayebwa era deputy kakati ekyo nekigenderaawo noli nomulandi bamusasula naye yanoonya Kadaga nga aganya okwata amasimu ye n'ayita maama we oyinza okwewunya ne maama we Biden yali akyali oba maama we muto naye yakubira maama we sose zinina namugaga maama wange naze biri byawe dda gye tukole yamukomyawo ku board namuwa obwa minister wa East Africa namuwa n'obwa deputy nga ate akulirwa junior nabbanja kyovola ate tagenda mu office eyo kuba alaba nga kwali kola ki naye ekitiibwa bakimuyita nakkiriza walabyeko report gyayita ku fulo tevudde mu prime minister's office aleeta bya East Africa Luswayiri webityo kati kizibu kiyafuna nti eno giyavwa yali ayagala ssente yali akulira budget nga chairman wa gundi commission ene evaamu ebitaano bya kwano gwange Mpuga bibamulangira naye nga ate bagamba bonna baafuna ne Bakadaga baafuna abantu 11 babutagira baali naye olwokuba waliwo olutalo balondamu Mpuga kati ekyo nekikola ki nekiggwawo president wamala omunyiiza mu seeki abantu abamunominating 20 Kadaga yalimu kati ensobi gyakola kwe kuyimira nagamba banaye ate mujje tuwe president kati abasoga abamu nga beebuuza omuntu akuyisiza bw'atyo n'akutyoboola ate kati omuyigira otya kale Museveni watuuse bw'oba oyagala obutamubaako kyokola kolanga nnyanja bwe bogenda mu nnyanja yize enkube kukuba oba amaziga nagava mu nnyanja gakutobye ye Museveni okay tuyanza Bukulu Siraje